nga baggalawo waliwo omusomesa okulinya Katonda nga tamaze kwogera nako na Mukama nga yasuze na mu sex nga yasuze mu bwenzi Yesu lide na muloji eyo Yesu na muloji kubanga omusumba omutuufu ng'onoobuulira enkya olina okusula ng'osaba n'osabira n'ekyawandikibwa ekyo kyogenda okubuuliramu kikole bitya kikole Bayibuli byegamba kisale emitima gy'abantu kikome ku mmeeme zaabwe kibasumulule nga Bayibuli byegamba mu kubikkulirwa 2 nsole mu bikola by'abatume 2 kibakwateko kibeere omubisi oguwoomerera nga Isaaya yate wamane pastor gundi oli Burkina Faso nzijukira wamate yayina mukyala nga kukyaki babeera bonna naye nga asula walala kisoboka tewamulaba omukyala bwe yamukubira katuuti si yoyoba waliwo n'omukyala bwe yajja nga tegesa olukuŋŋaana lw'abakyala n'agamba ono tabalimba tasula na waka alakasi yoyo ono waffe Burkina Faso ekyazanga wali nga kubayo ate era jjukira nti bagenda okuziika ng'ebyo nga toyina mmeeme nga byagenze dda kati Bayibuli yo ekiyita magombe era omuntu gwemanyiko mu Bayibuli yali agenze magombe ye Yesu ate n'avaayo Yesu Kristo magombe yanoonya ye ngenda kulaga akanyiri onfuna kati okufa kati ate death kyeki okufa death physical death kati ndi ku physical ndi ku death ekigambo death kuba juzi watugamba omuntu afa naddamu n'afa omuntu afa waliwo abatonga bagenda kufa emirundi 2 katsoko abala tugenda kufa omulundi tugenda kuba balamu emirundi 2 tufa omulundi gumu abala bagenda kufa bagenda kuba balamu omulundi gumu bafa emirundi 2 life death combination yali yawo ya busatu ani so kulaba akalulu era buli akwanjula nyanjulamu nyanjulamu nze kwanjulamu nakava magombe basebo ne banyabo ndino musumba musajja kutandika amafuta agende magombe alaba ebintu eye magombe nakumona bitugamba yabade mu kalulu yalaba ne papa agenda kufa yalaba ne kunyi agenda kufa bina birabe magombe nakomawo era kati ndi naye musajja Katonda we yanjule banyabo ne basebo mukama yebaje okaye basakaza mu dovos eze awunya magombe byo mama kategeza tuyinza okumuteka mu kategori ya mama fina biyagamba yasinkana kubanga kati emagombe oba ogenze kunoonyayo ki mukama waffe Yesu yagendayo naye ye mu kubikkulirwa 18 tumulaba ng'ayina byajjayo gwe wali onyumizaako nabo bajjayo biki era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe gyonna era nina ebisumuzo by'okufa n'amagombe. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV ko tukyali omulabi waffe omulungi. Nyongerako ak'omulungi kubanga subirawo omulabi mubi, subirawo omulabi agenda kusiwuka mpisa. So nolonaku lalo tukomyewo n'omusumba Sekitoleko Peter okuva ku Prayer Power Church e Lugala.
tukomyewo nagaba olwotulaba nga tuli babiri bwe tuti oba lolaba ku Musumba Peter Ssekitoleko newaba ali yekka newaba asazeewo okubawa ka message ke yekka manya era Kingdom Business n'olwekyo olunaku lwali tulina business tetuzze nayo nja kugiyita business oba lesson oba seria lesson nga bwe nabagamba mu video ezisengako waggulu tulina topic gyetwagala okuleeta naye sagala neba disclaimer nkyogera nnyo nga santandika sagala muti naabulire nga ali offended by message twatuleese kubanga message zino tuzeeta for educational purposes mu education sisomangako obusomesa naye kyemmanyi nti omuntu wabanga tategedde obanga awakanya omusomesa kyayogedde aba wadde okuwanika omukono nagamba nti excuse me sir ekyo sikikkiriza omusomesa either nayongera okunyonyola oba aba akoze ensobi nakola atya neyeetonda olunaku lwali tulikomyewo ne Cambridge Junior School abagaga bafa bateekamu akasente okubanga tutuuka wano bulungi tubatuusaako empeereza yaffe nga tekankanamu wadde nga teriimu wadde akakunkuna tunyira bwetyo nga tulaba eba Alpha Media Production batukolerako ebyuma bebatukwata bebatukastinga netuba nga tulabika bulungi bwe tuti Abe abeerawo nnyo ku kamera omwana Soda taliiwo olw'ensonga ezimu naye nga tukyali wamu ffenna mu mwoyo ne ku Expo TV. So olunaku lwaleero Musumba Peter Ssekitoleko njagala soka balamuseeko katono olunaku lwaleero tugenda Magombe. Musumba Peter soko babuuzeeko mbatwale omulabi waffe owa Expo TV nsanyusa okumanya nti gy'oli Mukama yeebazibwe mugamba muti abannyabo ne bassebo mwe bali kwagala Yesu mwe bali kwagala Katonda abatugoberera abalaba video zaffe nga gwe toli mbukuusa naye ng'oyagala kumanya nsomala ffe bali kutwagala Mukama agulumizibwa amiina ssebo ndina omukulu Dani wano nze Musumba Ssekitoleko Peter nviridde Lugala Church of Agita Prayer Power Church ku lw'essa kya Katonda yenze lead pastor. Amen. They say it a senior pastor. As in the lead pastor, it's just by God's grace. Nemba nga za leadinga. Mukama agulumizibwe nnyo. Ku church yaffe eyo tulina campaign egenda maaso eya buying church land. Kingdom Business, omanyi ffe tuba mu Kingdom Business. That's right. Yes, yengeri yokka gy'osobola okuyimira naffe not supporting mu ngeri emu oba endala. Ate naffe ne tuyimira naye mu ssaala kuba tubasabira you people, we pray for you. Ate tetubasabira nti because manyi Paulo agamba bino eno sibikola kubanga neetaaga ekirabo okuva gye muli. Tabikolera mu ssaala. Tabikola nti lwakuba abasabiriza kyoba n'asabira omuntu lwakuba kimanya agenda kubako kyompaayo. Era Paulo mu Bakulisa ekisooka 9 agamba nti nandiba nga siri mutume eri abalala naye wakiri ndi mutume gye muli. So nzikiriza Katonda nti mu kuyitibwa kw'ebiro bino nina impact gyentaddewo era gyenkyateekawo. So muyimire naffe obweza baffe bugende mu maaso. Twetaaga ettaka twaguddewo account mu bank bagita DTB Bank. Twagala Mukama tu blessing okuyita mumwe okuyita wankimanyi waliwo omuntu gwasobola okukwatako noyimira naffe mu ngeri ez'enjawulo era ne tukusabira omukisa. Account yaffe eri 7 3 5 1 5 8 3 0 0 1 njiddamu eri 7 3 5 1 5 8 3 0 0 1. Yimira naffe osobola okukozesa Airtel yo onyiga star 185 n'ogenda ku number 7 financial services n'ogenda ku banks. Naye wasooka banka yaffe teriwo DTB Bank oba olina ogenda ku ewaddako tuli eri ku namba 8 bw'ogikoonako bajja kusaba account number oteekemu Airtel yokka. Ate kyandibadde kya mukisa mulungi bw'omala n'otwaka screenshot ekituyamba n'okumanya omuntu gwe tusabira si kweraga naye kituyamba kubanga kirungi nnyo okuyimirira n'omuntu ayimidde naawe kubanga ngeri bwoba otwetikiddeko omugugu ekinyuma naffe ne tukwetikkirako omugugu. Luka 7 olusooka Bayibuli omusajja abantu Yesu yalina abantu bajja eri Yesu ne wabawo omusajja yajja ng'ayagala kumusabira naye ng'abantu bangi nga Yesu alinga ataamusabire. Abantu ne bagamba Yesu tuyambe. Omusajja omu genda osabira omwana we kola ku nsonga ye
kubanga ye yatuzimbira sinagoga. Waliwo ekintu ky'osobola okukola eggulu nerikawo abalala Nesooka nelinoonya ggwe nesooka nelikola ku nsonga yo. So Mukama akutuweera omukisa ng'oyimirira naffe. Essimu yange eri 0756129698 eri abapya 0756129698 Mukama abatuweera omukisa. Musumba tubagambye just for confirmation wateka bank account ereta manya okay bank account ya fereta eri mu manya ga Sekitole Peter and Mukibi Abe. Engeri ekanisa yaffe bwetali mpandise wetuli tosobola kugula account kanisa simpandise. So eri manya ga Sekitole Peter and Mukibi Abe. Mukama abatuweera omukisa. Ndowooza banga otegeera mangu ekitegedde nti tyataddeko manya ge gokka mu kulowozesa abantu nti ensawo ye jakusa abula yasobola otekako n'erinnya ly'omuweereza omulala kitegeereke nti ekintu kya kanisa so si kikyenga omuntu. Omanyi Bible erina weegamba siri mulungi nnyo mugikootinga exactly wawe kiri naye inagamba nti musigemu ebyomubiri ffe tubasigemu ebyomwoyo. Omusumba agambye nti oyinza nawe okubanga olina ekikuzitoweredde mu mwoyo naye naawe nakwatako omugugu ogubazitoweredde mu mubiri si kusasula kimufune bulungi is not paying you but kibanga kusasula muntu akuyambye tosaba musasula sente abula oba osobola okubako naye ekyomukwatirako ekibanga kiremeddewo. Other words kambanjulire ne God Heals Herbal Medicine. It's a herbal clinic bajjanjaba nga Katonda gawasooka okwekwasa mu byonna ne bakwata eddagala ly'obutonde ne balikuwa nga temuli kalusu temuli kulisuza bweru temuli kutambula kyennyuma abula nga just pure nature nga omulimu amanyi ga Katonda ne balikuwa ne bakuwa dosage entuufu nolabikanga owona endwadde ebadde ekusumbwa tokaba nti endwadde ekulemeddeko nga tonnaba kukyalira ku God Heals Herbal Medicine. Ekyo nkikulabula tokaba nti endwadde nemeddeko nga tonnaba kubakyalirako osobola kubira ku namba zaabwe ez'essimu nga wooziraba wansi awo. Endwadde zonna zolaba ku posta eyo ziwona bazijanjaba ne ziwona balina n'obujulizi. Abasajja abafunamu obuzibuzibu mu nsonga zammwe mu butonde bwammwe bw'ekisajja babalina babakolerayo akadagala kayitibwa putulu bambu power. N'abakyala era abatayisibwa bulungi mu mbeera zammwe ez'ekikyala namwe balinayo kebakolera bakayita ka sweet girl kwegamba oba yagala kumanya ebisingo ebibakwatako mu bulungi in details genda ku mukutu waabwe gwa TikTok tekamu God Heals Herbal Medicine ojja kuwalaba list y'endwadde ez'enjawulo engeri gye bazikwatamu signs ez'enjawulo kwegamba ojja kuyiga ebintu bingi nnyo. Muganda wange muto wange mukulu wange taata wange mama wange ali eyo ngo wenna atulaba olunaku olwaleero. Olunaku lwaleero tulina topic gye twagala okudiscussingako ne Musumba naye nga tunakadigi discuss nga kujja nasooke mubuuze Musumba ekibuuzo ekikulu. Musumba simanyi oba oli mulungi nnyo mu Luganda naye mbadde nsaba osooke otwawulire omuntu wagamba amagombe oli wava nagamba nti amagombe okitwawulire oli kyenyinza otegeeramu oli wagamba nti amagombe nze ntegeera graveyard oba wetuziika abantu oba limbo ekikinye kyetusima nze oli wagamba nti amagombe nze kyenfuna mu Luganda kuba nze tugenda nga tuzika tugamba nti tugenze emagombe gye tuteeka omufu katwagala otutegeeze omuntu wagamba nti emagombe ng'ayimiridde mu perspective eya spirit kikyaba ategeeza kyekino kyemmanyi oba wali ekirala meaning yakyo amagombe manyi ebigambo bino tulina okubitunuulira ennyo. Waliwo kye bayita analogy. Kyekyo analogy ye comparing and the usual way of comparing things. Waliwo engeri abantu omuntu nga ekintu wakiwulira okimanyi naye nga totwalanga budde kumanya kituufu kyeki tubikola nnyo. Kati abantu bamanyi amagombe agamanyi naye nga yamanyi bwagenda okuziika bwati tuvudde emagombe tuvuddeyo amagambo tugalese tumuvuto mutadde emagombe tuvaayo. Kati emagombe si kyekyo nga mugenza okuziika omuntu si kyekyo kyetulabako ne physical eyes eri spiritual realm. Amagombe is a spiritual realm for dead. Nsi ya mwoyo y'abafu.
jjukira omuntu bw'afa omuntu ayambadde ebitundu bisatu alina omwoyo alina emmeeme oba Bayibuli kimwe kiyita bulamu alina omubiri gusigala mu ntaana grave yentaana mu kofini omwoyo n'emmeeme ne biyitamu byo kati byo biraga wamu kati ebyo omwoyo gugenda eri gundi kitaffe eyagutonda katonda waago n'emmeeme nayo final egenda naye kati waliwo omuntu gye basooka ne batereka baga nti baterekeddwa kati eyo gye bamutereka kye bayita harden oba amagombe kati eyo tebatereka mubiri guno tebatereka flesh tebatereka spirit abaganda ekigambo ekinyonyola nga bagenza okuziika gye bakulesse kyababula bo ne bagamba nti magombe naye ng'emagombe totuukayo ng'oli mulamu onfuna kugamba bo tugambe ekibali bageza kutegeeza nti ffe tukutadde mu poto ne tuggalawo poto ffe ne tuvaawo then gwe n'oyitamu naye ate era jjukira nti bagenda okuziika ng'ebyo nga toyina mmeeme nga toyina nga byagenze dda kati Bayibuli yo ekiyita magombe era omuntu gwemanyiko mu Bayibuli yali agenze magombe ye Yesu ate n'avaayo Yesu Kristo magombe yanoonya ngenda kulaga akanyiriri onfuna kati okufa kati ate death kyeki okufa death physical death kati ndi ku death ekigambo death oba juzi watugamba omuntu afa naddamu n'afa omuntu afa waliwo abatonga bagenda kufa emirundi ebiri abala tugenda kufa omulundi tugenda kuba balamu emirundi ebiri tufa omulundi gumu abala bagenda kuba balamu omulundi gumu bafe emirundi ebiri life death combination yeriawo ya busatu omuntu atambulira mu busatu buli wamu era wokyegenda buli wamu ali mu busatu mu kuzaalibwa mu bulamu mu kufa kati oli ku death kyesooka nze ndi just ekigambo death kyonna just broadly physical death is kansoka kinyonyo mu Luzungu is the separation of the soul and spirit from the body. Nkitegedde bulungi nkibavuunulire bali nti okufa ye process oba process kye mu Luganda mitendera gwe mutendera ogw'okwawulibwa okw'omubiri emmeeme n'omwoyo emmeeme omubiri n'omwoyo yes byane byawukana kubanga omuntu bw'afa emmeeme ye muva omwoyo gwe gugenda n'emmeeme ye naye egenda eri omusumba w'emmeeme Yesu Bayibuli bw'egamba omubiri ne gusigalaawo bamaze okwawukana era tebasobola kuddamu kweraba omuntu bw'afa aba asobola okweraba ng'ayawukanye n'omubiri aba yeeraba era abo n'onyumyako n'abo abantu gy'ofuna omuntu eyazuukira nga yafa ebyaddala mbawuliddako ku TV si maaso ku maaso aba TV baffere abamu baffere abatuufu gye bali abasinga kale kati nze mmanyi lwakuba gwe mmanyi ali mu kyalo ewaffe naye yafa n'azuukira yafa naye n'akomawo twali tumuteekayo bwetu n'akolola nemusoka nemubune wabo mumuteekayo mukaba kyekinnuma mumusayo mukaba kyokka wadde ngo nemusoka nemumudduka tuli kuyimba akayimba fuba eggulu yempera fuba tukumamu kati oyo alina emboozi ye alina emboozi gyanyumya naye kunyumirizaako emboozi yaginyumyanga n'otya alina emboozi ye emboozi gyanyumya ndala naye nsojulira nennebaka eyo etiisaamu kati ebyo bintu byawukana death gundi harden oba amagombe nsi y'abafu emyoyo gibeera eyo
emyoyo gy'abaafa gibeeraawo mulungi oba mubi gyonna gibeera eyo nga girindiridde omusango. Kati ne wabaawo gundi geyeena eno hell eno yo eba nga reception nawe era abantu we balindirwa abanaasalibwa omusango nawe ate basosola balungi oba babi bo babeeraawo. Nedda geyene eno yo yababi ebabi wali oba ku reception ya Nyanja ya Kaneki kubanga era bw'omala okufa ku bikulirwa 2:12 okoma ku lw'15 egamba nti n'amagombe ne geyena birisesema abaki abafu era nayo birisulibwa mu Nyanja ya Kaneki n'omuliro onfuna ndowooza kati byebyo ebigambo ebyo eyo byombi tegedde bulungi. Kati neka ekyo kiraisinga suspicions ez'enjawulo kuba ate wongamba nti okusinza ku describinzeemu amagombe ndabye ddala ng'omuntu otuuka yalina kumala kufa. Naye musumba osoma trend ino ogiraba sala agiyita njanyo kiyita trend kuba trend kiba kintu nga kikutta omulembe. Ennaku zino abantu nga basusse okugenda mu magombe otegeeza ki? Musoma gotolaba messages tambula ku lugunji nagenze magombe si basamize si basumba bonna bagende magombe kati ne bakomawo ate nga tebafudde tetukolawo kuziika tetukolako anything like tewali wadegenda mu ddwaliro CPR bagita CPR eyo small intensive care unit tetubigendamu naye ne bagamba nti omuntu yabadde magombe yakomyewo. Is that proper? Omanyi okusinda ku kyo describing ababyogera bato bakulu bo balaba omubiri bakulu ali agenda okuwa amaaso omwana omuto kati ekyo kiri general abula waliwo mumaaso bengenda okubuuzaawo kiri strict sokoddemu kino ekiri general. Kati omanyi abantu abo bw'obeetegereza ogenda kuzuula bino wammanga aboogera ebyo mpulira abamu nkiwa walune gwe nawulirako nga bamwanjula wuno omusumba agenda emagombe wanje n'afuna obubaka n'abutuleetera. Kati kyembadde njagala okuddawo okubuuza ng'omaze kati kansooke nveeyo soko ole kutine kiri general kino omuntu asogenda emagombe nga mulamu n'akomawo kati ntandise kati okujjula sijja kuyingira. kati abantu abo tulina okusooka ne tumanya ekintu kimu byasomesa tabirina oba tamanyi kyayogerako ali out of ebyokusomesa kati oba musomesa nga ku syllabus ni yakatugambe nti syllabus abagimazeeyo yaggwayo oba asomesa oba akatabo ka syllabus akatabo ka topic kabula ka syllabus kabula kati yenda nyeza byasomesa tu obanga yakimanya nti abantu bendimu bagalanye ebintu by'okufaafa bagalanye ebintu by'okubakyamu ebawumba tuutu kigambo ekyo kyenyinza okukozesa nagambye owulira nga oli offended abagalanye ebintu byokubatokosa kuba kati bw'oŋŋamba nti abasomesa amagombe beeyongedde ab'eggulu bo bali bameka etugambe nti amagombe gafuna nnyo okusinga eggulu kubanga ekituufu kiri nti omuntu omulamu tosobola kugenda magombe mpozi ng'oli mubi bayibuli bwegamba mubi evil. Kati kale ekyo nandikikkiriza kuba n'abasamiza bagenda kati abasumba anti awo bemama kategeeza tuyinza okumuteeka mu kategori ya mama Fina byeyagamba yasinkana kubanga kati emagombe oba ogenze kunoonya ki mukama waffe Yesu yagendayo naye ye mu kubikulirwa 18 tumulaba ng'ayina byajjayo gwe wali onyumizaako nabo bajjayo biki era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe gyonna era nina ebisumuzo by'okufa n'amagombe. Jukira Sitaani yali yabibba ku jjajjaffe Adamu nga yalina obuyinza. Yesu yalina okugendayo abifune abijjeyo
naye ate era mu lifetime ya Jesus ku nsi kuno tumulabe magombe agendayo omulundi ogwo gumu gwokka tadda wabera wanandaba ng'oyina akanyiriri nga Yesu yagenda emagombe omulundi ogusukka ogumu kampereze akalina kaweereze yabere open mu comment section ya kateeko nesimu yange ogimanyi zirondo comment says yes nesimu yange 0756129998 lwaki bano babeera bagendayo omuntu omulamu tagenda magombe kankulaga akanyiri kali amagombe g'ababi nsinabadde magombe ejjo kyobalaba Yesu yafuuka omubi ku lwaffe n'akayo akola atya era Bayibuli egamba nti atamanya kibi n'afuuka omubi tolukasomanga kuba bakolisa ekyokubiri 5 sikasomangako sijja Yesu atamanya kibi n'afuuka omubi ku lwaffe mpuliriza ngambye Zabuli 9 ekibuuzo gwali 17 ababi balidde magombe okawulidde ababi baliddawa magombe yabadde magombe aleso bubaka yalabyo n'abanene n'abamu ku banene mu nsi muno n'obakolera ki oba engeri Yesu yagira yatwala ebisumuluzo kati yabagulirako ne bagendayo uwa abalambuza ne mu Bayibuli tekirimu nti n'abaguliranga emagombe ne mugendayo mwekiri bannange saakiraba ulira ge mawanga gonna agerabira Katonda era nze bwe mpulira ng'omuntu ayogera ebyo tegerawo yerabira dda Katonda ye ne Katonda baayawula tekisoboka kubanga Katonda alina kintu kyabalaga nkitya ayinza okuba nga alina message yagezako okubayisizaawo gubeera gumu tekisukka ate togendayo oba olina okutubuulira nabikuliddwa sinabaddeyo bagendayo naawe era bwe bakwanjula olina omutereza n'omugamba nedda nabikulirwa saagendayo ate sigendagendayo nagendayo gutya gumu oba nabikulirwa gutya togamba nosigala ng'oli comfortable olaba ne makona abayanjula beerwanako tomulaba mu crossfire ababi balidda muki mu magombe ge mawanga gonna agerabira Katonda Zabuli Psalms 9:17 nemusoma nze muli ngamba nti nga tujja kugamba nti ababi baligendayo kyandibanga nga waliwo ekintu ekigenda mu maaso magombe nga alina kyali mu kufumba nga Yesu ayagala kulaga abasumba bano kwe kuba twatwalayo nagamba namutwalayo atategeera namuzayo atategeera kati namuzayo atategeera atwala abategeera batategeera atwala abategeera kuba kati kikulimba Yesu lekanze nkulage kino Yesu bwe yagenda emagombe tulaba yajja ne results abaali baafa mu biro nga tannajja baazuukira omu kubo ye Yokaana ngenda kulaga proof soogera bwogezi kusomera ku Bayibuli omu kubo ye Yokaana omubatiza yes Yesu bwe yafa yagenda wali mu kufa kwe entaana zayatika nezisesemya abafu abafu ne bavaayo Matayo meka Matayo 27 kamba somereyo buli kimu musumba kyatuba kiriko proof si bintu bya palapase saagala nnyo aye kati bino ebintu byetwekyangiramu bino ebintu mwe tuleekaanira bya Mukama waffe era biriko empeera either mbooko oba kusiimibwa kati bw'obivuluga nga bw'oyagala nga bakaweddemu laba ejjijji lya yeekaalo ne liyulika Matayo 27:5 wabiri okuva waggulu okutuuka wansi n'ensi n'ekankana enjazi ne zaatika entaana ne zibikkuka emirambo mingi egy'abatuukirivu abaali beebase ne gizuukizibwa batuukirivu bokka abaali baawambibwa omubi kubanga jjukira awo Sitaani edda yayinanga obuyinza ku magombe yayina ebisumuluzo kati oba oli mutuukirivu wadde okutwala gyayagala akuvuba
owulira mpulira bulungi nezibikula olwataano mu esatu ne bava mu ntaana bwe yamala okuzuukira ne bayingira mu bibuga ebitukuvu bangi ne babalaba era omu ku bo ye Yokaana yalabibwa mu Yerusaalemi ng'atambula sigamba nti byali mitwe gy'abantu Matayo 14:10 Yokaana yatemebwako omutwe kabaka gwe bayita Kerode onfuna bulungi kabaka gwe bayita Kerode Luka 9 kansome ennyiriri ebyawano si byamboozi teba mboozi bwana kingdom abemboozi bebanajja banakunyumisa abemboozi bebanajja bananyumya ebyawano si byamboozi mpuliriza Luka 9:7 Luka 9 ntandikire ku lwakumeka otunategeerera Luka 9:7 aho kabaka Kerode ow'essaza n'awulira byonna ebyakolebwa n'abuusabuusa nnyo kubanga abantu bagamba nti Yokaana azuukidde mu bafu. Yokaana gwe yatemako omutwe Matayo 14:10 n'olwe11 abalala nti Eriya alabise n'abalala nti bannabbi abedda omu ku bo azuukidde. Kerode n'agamba nti Yokaana nze gwe natemako omutwe mu Matayo 14 10 kamutemako omutwe yakyebulizawo omuntu gwe netira nze kennyini naye oyo ani gwe mpulirako ebigambo ebyenkana awo njagala kumulaba. Yesu laki yakola ye bwe yagendayo aleeta results kaleta ensonga ya mutwala bana abagendayo batulage bibajjayo bubaka ki gunyojeko bubaka obutiisa abantu tigundi ndaba gundi anaatera okufa fe twayitibwa kuzaamu ssuubi omusaayi ndaba omusaayi magombe Baluumi 15:12 twayitibwa kuzaamu ssuubi 12 bwembasi eserabidde Baluumi 15:12 fe twayitibwa kuzaamu ssuubi bano nyobera balina tugamba kituufu kigenda mu maaso sigwe mulimu gwamba mulina okukola Baluumi 15:13 fe twayitibwa ekuzaamu ssuubi si kutiisa abantu nti newoolabye nga ddala embeera mbi osigala oyogera ssuubi ati abatabakanza baba bagambye mazima ebiriwo naye ati nebalagudde okufa tebafa anti babasabira kati ekyo mbadde nkugamba wali nti wamala okubalaba najjano ne babasabira kati nze lekaze n'okubuulira eno messages omanyi abantu bandowooza nti nze sifuna kubikkulirwa wali ompodeko emirundi emeka nga njawano okwogera ebintu ebyo okubikkulirwa nti nalabye kino gundi ekino kubulu nafuna dda message yaako kubulu nafuna dda nenjisirikira kubanga Mukama tangamba nkujogera waliwo message omukulu Dani ze tufuna ng'olina gisirikira n'ogisabira waliwo gy'ofuna ng'olina gyogera kati era eridde abantu bano manya nti ey'okwogera n'ey'okusirikira anti era Mukama akulaga genda ogamba abantu bange era eridde abantu bonna tu nedda n'ekirala ne baba takugambye Yokaana ebbaluwa ya Yokaana 3:21 ekuddamu nekanze nkuddemu kuluddaani ebyawandikibwa bitulungamya simpe nange nkubuulire ebbaluwa ya Yokaana ekisooka 3:21 egamba abaagalwa omutima bwe gutakusalira kutusinga tuba n'obugumu eri Katonda. Waliwo message ofuna n'ule wayaga jogera omutima ne gusala nawuliranga nteki awuli omutima yakutte omutima kasaguba nga tegukusalira kukiyisaawo kituwa obuvumu tuba n'obuvumu eri Katonda. You are right to do it. Kati nga waliwo n'omuntu ali awo agamba nsabye nesimanyi oba Mukama yansonyiwa kasitoba nga tokyakiwulira mu mutima Mukama yakusonyiwa
Olwenkirowozaako mpulira ng'omutima gunsalira. Buli bwenkirowoozaako mpulira ng'omutima nga mpulira omusango. Mpulira nga neesalira omusango. Kati Musumba kyebadagenda okugamba nti oba kuba kajjukira Mukama alina atuma abantu bangi. Kati yandiba kati nga abantu nga mmwe bawo baka n'abagamba bagamba abantu. Kati ababeera abadiployinze mu kyama mbe basirikale ba leeya. Kati bali bagamba mugende mugamba abantu baba proof n'abatwalako n'emagombe. Bafune evidence bajje boogere nti watumubuuza ebyobululu wabijjeewa agambe nabadde magombe gyebiva nabirabye yadde magombe. Headquarters za ensi ey'omwoyo ne kanisa gulu mwede manyi trouble yonna bamufumbira magombe. Isaya 8:19 etugamba etya? Sijimanyi tugambe Musumba. Nandi jogedde bwogezi kangisome. Era gisome nange njiyige. Isaya 8:19 egamba era mbagamba nti mubuuza abo abaliko emizimu n'abafumu abali ng'ennyonyi ezibojjabojja eggwanga kirigwanira okubuuza Katonda waabwe ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza abafu. Anti Musumba abantu bababuuza bagende ne beerabirako anti era obirabira mu bafu. Twali tugamba ggulu sijja giyita eyo doctrine. Eyo si doctrine wabula tukiyite ti trendi. Eyo trendi nfu. Ebigambo by'abafu bibuuza balamu. Ebigambo by'abalamu bibuuza bafu. Isaya 8:19 lwaki obubaka obujja magombe? Oyina bujja kubaako n'ensonga ne Musumba babaaki. Nsonga ki? Eno kale kanze siri Musumba naye nze nsuubira olina okubaawo ensonga. Oyina ekibuuzo ekirala ky'obuuza? N'ekibuuzo. Ekibuuzo ki? Ayinza okuba Katonda y'abasindika lwaki abasindika magombe? Singa si y'abasindika yandibakomyeko nga temubyogerayo mu bantu. Waliwo abantu nga tebakyawulira nga baziba olw'ebigendererwa byabwe. Nga Musumba akyawulira enjiri naye nga yaziba abantu bangi. Ekyo tokyogera nako. Nga baggalawo. Waliwo Omusumba s'okulinnya Katonda nga tamaze kwogera nako na Mukama. Nga yasuze na mu sex. Nga yasuze mu bwenzi. Yesulide na mulogi kubanga omusumba omutuufu ng'onoobuulira enkya olina okusula ng'osaba n'osabya n'ekyawandiikibwa ekyo kyogenda okubuuliramu. Kikole bitya? Kikole Bayibuli byegamba kisale emitima gy'abantu kikome ku mmeeme zaabwe kibasumulule nga bali begamba mu kubikkulirwa 2 nsole mu bikola by'abatume 2 kibakwateko kibeere omubisi oguwoomerera nga Isaya. Yate wamane Pastor gundi oli Burkina Faso. Nzijukira wamate yayina mukyala nga kukyaki babeera bonna naye nga asula walala. Kisoboka. Tewamulaba omukyala bwe yamukubira katuuti. Si yoyo oba. Waliwo n'omukyala bwe yajja nga tegese olukuŋŋaana lw'abakyala. N'agamba ono tabalimba. Tasula na waka. Alaka si yoyo. Ono waffe Burkina Faso ekyazanga walinga kubayo. Tegeddeyo. Wamma. Ulo luguudo lwa America. Olwo. Ayo anti Omusumba afera watu we yali. Kati bangi ate kati abambwe ekizimba kyamala kwabika abambwe bongedde ofuna ssente. N'okunoonya Mukama kukendedde. Kati oyina kusigala ng'omanya sobola okuzira amaaso g'Omusumba ekitegeeza. Ssente. Ssente adi nayo Katonda. Katonda kulwayo. Ssente Katonda. Is a small God. Afuga. Katonda akato kaliawo kafuga. Sente ogimanyi. Pete ekituufu abasumba asinga bafuna akasente bakyuka. Okulaba Musumba yatukikako Musumba osobola okumukubira akasimu nga bakatimba busy. Baboja gazi si kyalina budde. Ogenda okuli asaakaza eddoboozi. Lole okubeerawo kwa Mukama. So Katonda asobola okuba nga
ayagala okukulabula naye nga tokyawulira result nako tuma magombe kati noba ngokola byoyagala obubaka obujja controversial. So kati musumba bachogeza concluding anti eyo doctrine ya stand teri bubaka busobola kuva magombe. Obubaka bwaba mukama asazeewo nga yagala kireeta sijja gama teri mukama sokuleta obubaka nga yagala nga bolaba bwe bagamba Lazaro genda ogambe baganda abo yali ayagala kutuma era ngenda kisoma wano yali ayagala kutuma genda obuulire ogambe abenju ya nagamba atera naye tebamuganya na kufulumayo kwamba abannabbi abaliyo banaababuulira tebajja kukkiriza kyola ne Yesu mu myaka Yesu yamala ku nsi kuno emyaka 33 naye magomba agenda yogwa gumu gwokka tetumulabayo mirundi ate yagendayo nga atera n'okuddayo waabwe ate n'okuddayo ate agendayo kulwa missioni kujjayo bisumuluzo kusumulula tumulaba ne mu second Peter first Peter 3:19 ng'agenza okuggula ekkomera asumulula abo abaafa ekkomera emagombe n'alisumulula Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Kati olaba omukulu Dan fenna twogera ku Yesu naye si buli ayogera ku Yesu nti ddala amutegeera era fenna tulina erinnya nti musumba naye si buli musumba nti musumba fenna twogera nti tumanyi naye nga amazima abamu tetumanyi kituufu ekyo naye nga twefuula abamanyi lwaki mwefuula bwefuuza ayinza okuba nga amanyi naye olw'ebigendererwa kuba kati buno obuweereza bwaffe obw'ekisumba abantu bangi babuyingiddemu olw'ebigendererwa balina kye babala kyobola Yesu mu Petero ekisooka 5:4 olwokuna abasumba abatuufu yabaterawo empeera mu ggulu ayinayo empeera ga bali banga jinja lya mu nsonda be basumba abatuufu balina n'empeera omuntu yenna bw'oba oyogera n'omufu si kya bwakatonda Isaya 8:19 lwe twogedde olusoose lubuuza twandibuuzizza akatundu akapaati bba nti ebigambo by'abalamu twandibibuuzizza bafu Mubuulizi 9:5 n'olw'omukaaga omuntu bw'afa aba takyalina memory talowooza era tamanyi na bikwata ku nsi y'abalamu omuntu yenna bw'onyumya n'abafu obeera weinitiatinze mu ndagaano y'abafu okifuna nkifuna kati si kyabwakatonda era bw'oba ogira jjajjaawo nga yakuwa amagezi manya wasula dde omwoyo mutukuvu kubanga omulimu gw'omwoyo mutukuvu bwe ngukulaga omukulu ogusooka to glorify God ogwokubiri kutubuuliranga ebigenda okujja Yokaana si Yokaana 14 si Yokaana 16:23 kati bw'obanga jjajjaawe yafa yakubuulira
kyolyaga maze buluwemba neba sana jajjai ambulira gendo zikule wantu wati nazikawo sente Yokaana 16 okeberawo nga weziri Yokaana 16 olw'abiri agamba atya naye ku lunaku luli tuli baako Yokaana 16 Yokaana 16 sorry 16:13 naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima alibalungamya mu mazima gonna kubanga taayogere ku bubwe ye naye anaayogera naye byonna by'anaababuulira bigenda kujja kati omwoyo omutukuvu ono byayogera tebiba bibye ku bubwe kansome ne Yokaana 14:26 naye omubeezi 14:26 naye omubeezi omwoyo mutukuvu kitaffe gw'alituma mu linnya lye oyo alibayigiriza byonna kano kembadde nnoonya Yokaana John 14:26 naye omwoyo oyo naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitaffe gw'alituma mu linnya lye oyo alibayigiriza byonna alibajjukiza byonna bye nabagamba omwoyo omutukuvu yayigiriza yajjukiza yalina okulaga jjajja wabeera atya nga yakuyigiriza nti bw'oba oyagala okuwona nogalina eno eddagala ekyo kya mwoyo mutukuvu era bw'oba gujjirwa jjajjaawo gwandaba maamawo sengaawo wasula dde omwoyo mutukuvu n'ebizibu nga bintabuseko jjajjangamba mwana obulira nze kaleka nze nkubuulire abantu bangi recently waliwo omukyala yajja n'angamba musumba nafunye ekizibu nagenye mudwalo ne banzuulamu ne baŋŋamba nti nina ekizibu ku nnabaana yange naye nsobeddwa mize eddagala sitereera nkunkoze ntya ne mugamba ŋŋenda mu service naye mpaamu akadde bwe nagenda mu service ne mmala kati service yalwawoko n'agenda teyakulinda kumaliriza service mukama nampa message nangamba nti mugambe ensobi eyo gyalina yakola ABCD n'omusajja ABCD baali ne mulumu bweti ne bweti banywa ne chai yalina mukalu naye mugambe yenenye omukazi nanga musumba waliyo oba bakubuulira mugamba Katonda omwoyo mutukuvu oyagamba mwoyo mutukuvu alina olugambo lwaki yabyogedde ekyandi byogedde kati ze message nyingi zenfunye kati eyemu waliwo omukyala abadde alina ekirwadde ekimutawaanya ekyobwenzi ekirwadde ebimu ku birwadde ebireetebwa obwenzi naye nga kimulemeddeko naye nga naye tamanyi kyajjanjaba nga buli kawungeezi afuna omusujja buli osujja ng'amya ddagala ya musujja mukama naŋŋamba mugambe ti alina kino ekirwadde bwekiti n'amakerenda mutwale wa musawo afuna amakerenda agamu gajja kuba naga bbulu nga ku strip galiko obuweke 3 ne tugenda ewa musawo nemunyonyolamu namwetwalira ABCD musawo namu amakerenda nga naga bbulu mwegali nga bebagakugambye kati oyo mwoyo mutukuvu yalungamya si magombe so sijajjaawo kati so sijajjaawo kati omuntu bwakugamba kati naye omusumba yetaka kutulawo nemuyigiriza amasabire tomanya lumulisenkana yetapula nemuleetako wano nebamusomesa kati ekirala emagombe si ewantu ewaddika abagendagendayo nejo nabaddeyo nokosa jo nabaddeyo nedda sebo nekyaje tegendaga leka nkulage wano
leka nkulage wano Lazaro manyi Lazaro mu Bible balimu emirundi ebiri neba abamu kubagenda bangamba nti agenda tayagala batwala mutwala ani anti kati ye kati ya anakugamba ki tekamba bebesindika bebetwala kati yawula omuntu agendedde mu vision agende mu vision etulabyeko Yokaana atulaga osobola ogera mu vision nga Mukama nampalula nandetera okulaba bayira yangamba tagenda mubiri ayinza okubanga aliko wadde obanga ali mu kuwashipinga baki natwalibwa butwalibwa emirundi emeka buli si mubiri natwalibwa nalagibwa nabako byalaba bwabiraba Mukama namugamba abinyumye ekyo tayakingamba lwali bakimubuuziza tu bw'oba otwaliddwa sisuubira nti egenda kuba njigirizayo yawula waliwo kye bayita doctrine and revelation kati ekyo bw'oŋŋamba nti atwaliddwa revelation bayina okuba bamugambye oba gumu nti Mukama sokola nagamba nti amagombe gajjudde abantu bange genda obulira ensi naye takifula luyimba ate abalina obajukiza andi era nakyo mu instruction kibaamu nti bajjukize oyinza n'okubiraba ng'abikulaze weegayirire ku lwabwe natagamba genda oyogere lwakuba kati mistake eriwo mu baweereza oyina okujja okyogere ensi ekulabe nti oyaliko amafuta ani asoso ogenda emagombe ani asoso okulaba akalulu era buli akwanjula nyanjulamu nyanjulamu nze nkwanjulemu nakava magombe basebo ne banyabo ntino omusumba musajja kutandika amafuta agenda emagombe alaba ebintu eye magombe nakumona bitugamba yabadde mu kalulu yalaba ne papa ngagenda kufa yalaba ne kunyi ngagenda kufa bina bira be magombe nakomawo era kati ndi naye musajja Katonda we yanjule banyabo ne basebo Mukama yebaze okaye basakaza mu eddoboozi eze awunya amagombe nakavayo nakavayo tukola ensobi kalwakuba bambi n'abantu betusumba ate fete tumanyi omanyi kankubulire ngero 14-15 omuntu ow'amagezi atalina magezi akkiriza byonna naye omuntu omugezi atunulira amagenda ge waliwo omuntu akulutira gundi enjiri nga rubbish enda musumba kati nze fenga abagoberezi ngenda ku defendinga nganzo omugoberezi olwansonga emu nti nze wenzija mu church I hope that the pastor is the one eyed man. We are all blind. Ekyo kifu ngambi I hope yes kubanga singa siwe kibadde singa nange nesigalira waka. It's good you are hoping ne kola service yange buli kimu nkitambuliza naye nzijala kuba nti ndowooza nti musumba alina obubaka obumuweereddwa obw'enjawulo bw'alina okunderivalingira kati actually musumba tumulekera respect ti yatudde ku steering kubanga era emmotoka nebemba mwenna nga mumanyi ovuga era omu yatuulawo so kati naye ate waliwo bwasobola okuyisiza ewatayisika netumugambako ovuze bubi okimanyi ovuze bubi kubanga oba tusobola kuyisisa mukoona ku speed eyo ate nga waliwo emmotoka ejja kyolaba eri mu bikola by'abatume nakusomerayo 17 meka mu bikola by'abatume 17 bwemba serabidde nga tumaliriza 17 nti eyo abalokole b'Beroya abalokole b'Beroya bali babulira enjiri enfu abo abakeberanga mu byawandiikibwa balaba oba Pawulo byabuulidde byebyo kati abo Yesu abanyiigira abakuba ekikolimo oba abasanyukira
tokomanga kuoyo kyobalaba Priska ne mukazi ne bawe gundi Aquila ne Priska abazimbi ba Wema mu Luganda baziwema bazaako Apollo ebbali mu bikola by'abatume 18:24 nti kubanga Apollo yali avudde mu kkubo lya Mukama okawuliddako Apollo yali avudde mu kkubo lya Mukama kati yakategeeza ki yali off topic anti kati wanafanya tumanyi ba Magombe Mukama yagamutumye obata nagamutuma anti kati ayinza okuba yagakutuma kituufu sigana ayinza okuba yakutwalayo naye kibuuzo nakugamba obyogere anti kati nze ng'omugobera kyo sikimanyi n'ekyo sina moral authority ekuyimiriza nti anti kati wetulabira nti okisusiza kufuuka paati ku kyo kubanga gwe buli woyimirira kyosookera yes Amagombe bwokute nnyo jagende Magombe navudde Magombe nekyagendaga nero nyizo okwesirayo tayo kati awo tumanya omwoyo mutukuvu tatijjukana so wakati watyo ndo wakavumbula kibagenda kikola buli kaseera tatijjukana era ne baba nyanjudde nti ono emusumba agendayo yali oluli nzo mutereza nga kyamunya nako nejo yabaddeyo nzo mutereza ati munange nagenda yogumu twakuva kati kya abantu tayagala balaba nga yesiza ayagala kisigale wonti wakiri Katonda sizibwa naye nga ayingira n'afuluma nga wayagala Magombe instead of kwali meeting anti bamutwalayo gumu ajjayo nakati yalaba nagendayo ku lw'obubaka mu bwetoowaza ate kati awo nze nkubamu ebituli mu njiri waliwo omukyala yampa audio nangamba nze bwe manjagala okusoma mbeera ku njiriyo bwe manjagala kusekasekamu nina abasumba bentega nesekamu kuba bwe banyumya bisesa nandikuwadde audio naye tuli kumpewo Yokaana 16:23 nayimusa amaaso ge mu Magombe ng'ali mukulumizibwa aleme alengere Ibulayimu n'alengera Ibulayimu wala Lazaro ng'ali mu kifuba kye ali Magombe akola ki alumwa n'asitula amaaso ge n'ayogera waggulu nti n'agamba nti kitaffe Ibulayimu nsaasira otume Lazaro anyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi ampozeewoze olulimi lwange kubanga nnumwa mu muliro naye amazzi agagira ku luno genkanawo ate kati alina choice kati Magombe osobola okuddayo emirundi egyo ng'owulidde kino emirundi egyo nagyoka gyonna baggenero nzirayo anti yali anihamdi kati yagenda kugamba nti musumba tamanyi bintu nze ngendayo mu mwoyo naye gyejjukira even the spirit has feelings ekyo tokisomangako omwoyo guli feeling gote gufiringa nga bode egufiringa bwe ndaba nga njije kwekyo njakulaga scriptures omwoyo anyiika kubanga omwoyo si kintu ekyo nakujja kujja kitusomese kubanze mbadde mmanyi nti omwoyo gw'omuntu ate gulina feeling like teguli emotion tegulina emotions kati okimanyi musota gusobola okuluma mu nsi y'omwoyo n'ozuka ng'olumwa eri mutoto n'olumwa n'ozuka nga n'embuli w'olumwa tokiwulyangako ekyo nakiwulirako kati lwaki anti Bible egambye ebyensi bituyigiza ebyeggulu seza buli kimu kisobokera ddala mu Magombe Matayo 3:12 oba ye agenda yambadde gundi zonna za fire brigade nga mujjo tekumukwata fire shields ndoza musumba okyalina kyobagamba ate mbazzaako ki oba tolina kyobagamba comment section nzigule ayagala okuyomba oli wa ddembe ayagala okukozesa amaaso go amatu n'omutwe gwo olowooze
oli waddembe obikozesa n'olowooza ebibuuzo bikkirizibwa n'okuyomba kukkirizibwa oli waddembe yomba nga woyagala abula obeera otulaga bulazi ntegeerayo webeereeko mandala mu abavuma sina bingi ngenda kubongerezaako Export TV gwe mukutu kwe tuli mwebale nnyo kutwagala abagoberera yongera otambuza vidiyo eno egende ku bantu abalala bangi gisharinge comment yo nagamba kya makulu nnyo like the video otherwise tusobola okusinkana mu story eddako oba n'endala nyingi waggulu nnyo ezirimu okuyiga okwenjawulo naddala ku bya Bible n'ebintu ebirala bingi general knowledge naddala okulowooza kizibu nnyo tokkirizanga kino tomaze kukiteekako mutwe gwo nolaba nga wekirowoozaako kikola ki kikola sense tusingane mu story eddako bye bye Export TV to the world.